Yachoze ni beki ne maama we by'omukwano tebinaggwa mbiina maaso awo. Karo Kasiita mukwana abulambale alabe ku ssanyu lye ery'olubeerera. Rema Namakula oluyimba dde olufuuse oluyimba kikabuka. Serena Bata mukwana w'enjogerera ye amaze okugobebwa ekyebuuzibwa ddawa. Calvin Kayanja avudde mu mbeera naye muyina Pastor Bujingo abaana kye bamukoze kikabuka. Prima Kadashi mukwano mbu azirisiza Mr. Henry naye nga bituufu kasubire muli bulungi mwe bali kwagala bwizanisha Sylvia nabagambye wano ku bwizanisha Sylvia tubeera na update si buli kadde era kusaba gwenna nga tunaakusubscribinga mukwano kugamba subscribinga era onyigende mu notification bell tubenga tugendera wamu nengera gonna ngenda kuwambujjufu gatandise bukolokolo ne mama Kalimonda aliko ennaku zino mbagamba Karo Kasiita munaye obukeede nga tadde akafaananyi nga wokalaba kwegamba nti ng'agamayiza ennaku nzibalira ku ngalo okufuna essanyu lyange erikola ki erikyasinze mu nsi omanyi bannaye teri kikyasinze kusanyusa muzadde okubanga ayina omwana ne bambi wano ku bwizanisha Sylvia Karo Kasiita tukwagaliza buwanguzi ate nga nkuzizaako kubaagala na Jostere ne Prima Kadashi munnange kati bakyusa n'amannya beeyita taata so maama so ka vidiyo nkayina mu maaso awo naye mbu munaye Mr. Henry eyali bawa Prima Kadashi olulabye ako ka vidiyo mbu azirise era ssaawa zino ali bubinyonyo bamututse mu ddwaliro kako ka vidiyo ate mama so wanji tata so inzamulina so byebyo nno ebiri ku sayidi ezeeyo Prima Kadashi ne Jostere ng'ebiravulavu ebatawaanya munnange ate nkututeke wa Pastor Bugembe munaye mbadde ntambulatambulayo nga tugwa ku komenti ne bannaye bashosho inirozi temwewumuza bamwe abakulu mutya bamusabu ennaku zino kati ne bapasita nabo bannaye temukyaba nabo bannaye mubabambira munnaye nga yawandiise komenti n'agamba nti bannaye Pastor Bugembe edda ng'oli mwavu wali oyimba ennyimba ezitegeerekeka naye okuvayo wagaggawala ombu oyimba gadibengali oba gadibengali byebikinze naawe ate ye munago olunaku lw'ejjo Serena Bata kyamanyikiddwa mbu Abitex akoze ki Abitex yamugobe ne munange Serena Bata agambye munayo n'ebintu nsaba busabi kuba ekisooka nkusaamu ekitiibwa nsaba tubijje mu media obula tubimalireyo ebbali nga ffe abantu naye ensonga eyamugobesezza mbu Serena Bata anywera shisha mbantu tamukwekako mbu alaga empisa embi ate nakyala ekyasinze okunyiiza Abitex Serena Bata yageze n'ayimba kyokka nga tategeezezza akaali nga tategeezezzaako Abitex jjukira Abitex yateekamu Serena Bata ssente ate byebiri ku sayidi ezeeyo ninaye era nsaba kutwaleko mu kavidiyo ka Dr. Sefuko banayo bakana kaana kalogo bannange sitegeera ate nga yeekubisiza ne new girlfriend tatu ng'ataddeŋŋera nga kuliko erinnya Sefuko bannaye olemwa ye bannaye omwana Sefuko olemwa ono ye yajja amazeeko bannaye n'omanyi okuba nga buli girlfriend yena gwabeera naye wabanga teyeekwasiza tatu tasobola kubeera naye kyova olaba nga baalemagana ne Yvonne kuba Yvonne ye yagana okukola ki yagana omukwata tatu so okulabika n'akaana ka Yvonne kati era bo byebyo ne biri ku sayidi ezeeyo tatu nga woogirabye ewa Dr. Sefuko era munaye bwenjogerera bo bashosho inirozo baabana ba TikTok baatandise dde omuwa erinnya ery'obulogo mbu mulogo mbu aloga abaana b'abandi kuba mbuno buli muwala yenna gwafuna yeekubisa tatu kyokka mbu ye teyeekubisako wadde n'akamu byebyo ebiri ku sayidi ezeeyo mukwano tatu nga tubitadde ku bbali tutekewo omukyala Rema Namakula mukwano ono yafulumya oluyimba ngoze naye oluyimba lufuuse oluyimba byatandika mpolampola ng'ebyokusaaga oluyimba biki wamma naye wenjogerera ssaawa zino abantu batandise dda n'okwekola mu ttiimu bagambye mbu Rema Namakula ennaku zino takyalina byayimba mbu dokita muze akola ki yamumalamu mbu n'akaana akataakataaka akajja kacoze ne beki mukamusinga okuyimba kabaani bagamba nawe muleke bannaye Rema Namakula muleme mugerageranyiza ku akaakaana ate muleme musa nnyo mutuusa ku ddaala eryo kugamba ne neebuuza Choze ne Beki ennyimba mutino Rema Namakula ali waggulu nnyo wa Choze ne Beki kugamba kiri eyo baakoze dda ttiimu Choze ne Beki ttiimu Rema Namakula Rema Namakula tokyalina by'oyimba akaana ka Choze ne Beki kati kakusingira ddala bannaye kugamba byebiri eyo n'ebina banfunyeewo era ebirala nja kuba mbibaleetera wano ku bwizanisha Sylvia ngambye batuusaako ate ye omwami Calvin Kayanja avudde mu mbeera n'alenyawo bonna badda mu kamera ne badda mu kaaba ne bakaaba n'ebitaliimu kankuwe ka vidiyo katono nnyo ate mweraba mulekerawo obufere bantu mmwe kuli ne gukwata essimu ne gugitega bulungi ne gwekaabya mbu obuziga okwekaabya ne gweditingamu awo ne buba amaziga tegajja tokikola